Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Johnny Bonipa. Njagala nambas, njagala ya mchalo oli ampisiza mu eggali. Gwena kubide. But nani? Mtu weza message. Ne mtu weza simu za mmwe. Nga mwagala kuzuula. Etwakulya simu temuzikwata. Temukomoku. N'okompisa mu eggali. Gwena kubide simu. Yapisiza mu eggali. Tosumbuwa. Tomanyira mbwa gwe. Ene naba sijimanyi mu simu zange. Yino ya simu ya... Kati oya kule kusimu chimama jomanyi nyabo Johnny Bonipa mpeli nyali omukyalo ono nyamulangire wano panangi nedda no mama kankoli Sebo jeba leko. Na jeba. Wasizo bulungi? Okay. Bamuto mugejingo wano ku Beat FM. Yes sir. Oyakuzuula. Oyakuzuula ki? Naye namba teshaliko ngayo. Eyani. Mwala. Yali abadde ki? Yali alimba omwana. Nti wamuzaamu omwana? Namuzaamu omwana. Gwe n'amanyago? Nze Emma Liuda waawo. Mijuko, Mtiana Road. Okay. Naye ndinayo omulala. Ani omulala? Azulo banjagala nnyo. Obakwagala? Yaani amanyage? Julie. Ndi omuyita? Ndi bamuyita era. Era ge bamuyita? Julie abeerawa? Abeera bituka mu salon. Salon ye bamukozesa? Bamukozesa. Wamusanga wono ye Julie. Amusanga mu taxi. Nga mugende bujuuko. Natuva mu town kudda bujuuko. N'omutokota. N'ayingira. N'ogende Namboole. Sinawagendayo. Lwaki? Sinawagenda Namboole. Wakama n'ebbanga ki? Nakanga emyezi nga gumu. Mwezi nga gumu? Naye mpulira mufa bitya. Oli omufa? Mpulira mufa. Si mufumbo Julie? Si mufumbo. Abeera nani? Abeera ne bosi, naye bosi tasulawo. Yasula mu saluni? Olunyuka yenga yebaka mu saluni? Okay, kali mbuliramu. Ebbanga limaze naye jasimu yabunyumya ku simu nemugendako autu ebityo? Autu twakagenda mwende gumu. Mu mwezi guno gumu? Yampita ku birthday ya mukwano gwe. Netugenda kawo, netweyagalako ng'abantu. Nemunyumyamuko? Ekyennamboozi temwakyogerako ekyennamboole? Tetwakyogerako. Lwaki? Kale ennamboole yeesula yanga matasobola kulekawo wali mulimu. Kati yagamba ayagala ajje buzirumu. Ewuwo? Mufunire bizinensi mterewo saluuni akole. Naye kati nange sobola kumukakasa. Lindako, yakugamba ogende Namboole. Ayagala aveeyo lumu wali ku mulimu wakolera. Ajje lumu ewuwo. Ajje lumu ewaka. Kwegamba kwe kuva wali kwe kujja ewuwo. Kwe kujja ewaka. Asiibula lumu tadda mabega. Nenga gwe lwiringa omuwasa. Mpulira mwagala. Oneyo ku baana? N'abaana babiri. Wabazaala mwani? Namuzaalamu oyo mukazi omunyingi gwe twali twagadde ozuula. Yagenda nabo? Yagenda nabo. Bombi? Kyava kuki okubanga tuwekakasa nti abaana babo? Bwe twabeeranga ewaka kuba naye sisulayo ng'asula ku mulimu. Nga sikakasanga era mikwano gyange giŋŋamba waliwo abasajja baleeta awo. Nga toli waka? Ng'ennyumba gwe wali ogisasula? Naye ngisasula. Kati nga nsula ku mulimu. Wakola nga mulimu ki ebiseera ebyo? Tuba n'abasaawa ku kkubo. Abasaawa wasawanga kiro? Baabuwe kati ekiro ekyo noddanga ku makya waka? Nenzanga ku makya olumu saddanga namanga kumpi mwezi mulamba nga sikomawo. Ng'okolerawo olwo? Olwo nga nkola Mityana. Mityana? Wane bujuko oli mupangisa oba? Nga nampangisiza naye ng'olumu nsula eri ku mirimu gye nali nkola Mityana. Naye nga nampangisiza wano kubanga abeere kumpi n'abantu lw'amanyi. Kati awo yakwatagana n'emikwano gye tetusyankanamu. N'agenda? Agenda kati gwe nali ndayagala okuweereza message eyo okuzuula. Kati yagenda n'abaana bo?
yagera nabo bawala balenzi akuliko muwala omu n'omulenzi omu bali mu bbanga ki omulala emyaka 4 omulala yakaweza emyaka 2 kati omwobuyambi ono obudde sinesimu yazijjako wakoma okutegeera nga abeera luddawa nakoma okutegeera nga abeera Mityana ewaabwe oba mu bufumbo owa taata we yali aŋŋamba mpataata wo muto yaŋŋamba nti abeera Mityana nti gy'abeera kati esimu yazijjirako ddala tukyawuliza ku baana bo tukyawulizako yadde n'omu kati bombi tobekakasa nti babo oba omu yekka omu asembayo buto kuba oli omukulu twali mukwano ogwawala ennyo tusobola kumubuusabuusa oba gwe oliko obuzibu asirina buzibu bwendiko naye kale twasanganamu kuba yali akyusizza obwenzi ennyo kubanga namusanga talabika bulungi olwamuteekamu esente zonna nadda ku mulembe wamukwatako n'omusajja yenna mu nnyumba yo oba mu nnyumba y'omuntu omulala waliyo omusajja yamuwerekera ng'avaawa ng'ava mu tawuni kati yali tamanyi nti nkomyewo kumbe nakomyewo nga simukubidde nti nkomyewo kubanga essunzo twali tulina we tubiteeka kati nagenda okulaba waliyo omusajja amusiibula nti bbaye ng'oli waka nga ndi waka namwahaga ndi mu ddinisa ndabamanya ddinisa obere wabweru tosobola kulaba nti muntu ali munda okulikola nga amuwadde haga nga muwaga neŋŋamba leero luno okola ne kiisi kezi teyabeeramu kati nayingira nansanga kati ze nenefu yeebase ate saamubuuza nti ani gwobadde naye ngamba wakomyewo nkonze nkomyewo anange mbadde nveeyo kusiba ku nviiri nduddeyo nengamba kale nga saa zirimeka olwo saa ziri 8 ogwaddi ogw'ekiro saa 8 ava kusiba nviiri kati nga taawunya n'omwenge nengamba leero luno kati ng'olwo abaana abaleseewa abaana yali abatadde wa neighbor nga gy'abalese kati nze nisaasangamu baana mu nnyumba yakoma nga awunya n'omwenge nengamba ova kunywa mbadde awo wali omukazi azaawo naye nanguliramuko nga kugamba ebintu byanyumya tibikwatagana biraga nti ate abadde mu saluni ate abadde awo simaye omukazi najja n'agula engeri gye nali mwagalamu nenzifuula ize nengamba kirondoola nnyo kati awo netubeerawo natandika okwonooneka kati nga nemmere takyazijjulira nze nejjulira yali akola mulimu ki nali sinaba mufunira nnyo nga ye omukazi tala mulimu gwakola ng'abeera waka nga tayagala byakola lindako emmere gwagijjulira nga eyawaka ey'ewaka nga nze njejjulira nga bodde waka mugamba emmere nga gayiye erya omuntu amu wejjulire yawo wejjulire ze ŋŋenda ekiki era n'agenda ekiki nga nze ate muggulira ng'agamaze ndina gyendaga n'akomawo saa 6 ogw'ekyomusanvu nemuggulira nagamba nti nvaawa ate ng'akubulira ng'awunya omwenge kati awo emikwano gyange wegyaŋŋambira nti omukazi muve kajja kuzza emabega kubanga we nali nkola nga sente ng'amuteresa sente nagenda okumusaba sente zenkuteresa ziruddawa nga mpaako emitwalo 2 kummeka ku mitwalo nga 7 ngenda agamba ezalazeewa angamba senga nasimikiddeko senga sobanyi taata yankubidde nti epiki efudde nemuweereza ngamba leero luno emikwano negiŋŋamba ayo mwesonyi muveeko kati mbuuza ebino byonyuma byaliwo ddi byaliwo kati gino wayise emyaka 2 kati emyaka 2 mabega mabega bukyamawukana kati gwosabamu ebibyo n'otamba n'ogenda bayeyasibamu ebibye nasooka nennobamuko nga nze ngenza ku mirimu gye nali nkola nembeera nagenza okuddayo ng'asibye buli kimu agenze ate nimala nenkola kisengawo nankubira essimu nemala nemuzza ate senga wange agamba ki yagamba atya agamba nti mwana musonyi we akyali musimanya obuto kati musonyi aliye neyekutte ne banne neŋŋamba ize engeri gye nali era mwagalamu yali mwala mulungi nga salabana kumuwa sinekakati silabanga muwala kale amusira ng'endambula kikitya tonyumya kiriya nnyo yali kiriya nnyo ebolaba kyali kimunjagaza ekyo
yali muchi Muganda Munyankole Mutoro muchi yali Munyarwanda Musayi Mutabule Musayi Mutabule tata Muganda mama Munyarwanda yamange kiri awo kikamuka kana akugamba nti nkoma omuza olw'abaana naye muzo olw'abaana naye ate mpulira ono ye Juli ye yampambye bulala Juli yayingiddewo nnyo yayingiddewo Juli muki Juli alina Muganda oba naye Munyarwanda sibitegeera ali awo tabuza akubuzaabuza kale kati mpa namba ya Juli namba ya Juli 070 8 kale kati gwebera ku simu osirike kale atakwata why ngatakwata mude muko Juli takwata Juli takwata nekambuzi Juli wa musangi ati agamba konti alina boyfriend yangamba ekituufu nangamba mbaddeko nabo babadde babiri abadde bandeetinga kati awo namaiza nangamba naye kakati ndabye nga gwe ojja kuba mulungi gende omwakka sente muwa ekyakola omulingo okusaawa yaliko nkyakola muweera ddala akasente wabanga akaagala era kati okuolo yantwala akapate kaawo kapate ka mukwano gwe nangamba kati gwe njagala balipo namba lese yakutwalako ewaabwe nakolako kuba enganda ze oba ani yena sister we wa brother tubadde mu nteekateeka ekyo nakyo okugenda wa Emityana ewaabwe yangamba naye Emityana pozi nawe oliwo Emityana era guli waawa ndowa gayaza kale kati kusabire kasonti gwona oba ofunye Juliana b'omutuufu leero naye tosobola kunziramuko yantegezezaako kiganye kakyengenda okukola ngenda kuteeka bawuliza bange nabo balabe ekyokugamba bakwe ku magezi tomanya oyinza okuba ng'ofunye omutuufu ku luno oba njagala mutuufu nkooye okubeera obwomu ekimala banyaze nnyo bakunyaze singa kati mbinawala nga tonafuna Julio nawe olina gwadde otokota omulala mbale siina nnyo naye nga walikwadde oyinawo akakubeesabeesa obumbeesabeesa bubeerawo obwo bubeerawo nawo nga bumeka kati bulinga buna naye nga tusobola buteeka ku mutima nga gwentaddeko kati nga Juli obubwawa ne touch nga kagenda kajja buzindika kukyalirako muka wa sente nekagenda bwobwawa wali abeereye katwe naye nateeta agira ku delivery yajja ku delivery okuya okuza essimu ngamba leero tulina pulaani yonna ey'okukolebwako anga kyokka nange nawe mbadde enjoya n'okuyoya nayingirawo oyo wako delivery wadelivery alinga wadelivery kali nawe webusegaawo mu katale yawe akola mulimu kyaweereza mmere atunda nyanya babennyanja abisuubula n'abituguza abebusega webusegaawo yalinamu ku ssente etali bubi yevuga n'okwevuga waki towasa oyo mufumbo si mufumbo naye ye mukulumuko emyaka mingi ali mu myaka nga 4 n'okugeza okusoba ate kati nze sinabajuula ndi wa 28 gwe na 28 wali ali mu myaka 4 ye ali mu 4 n'okusoba kwegamba ye yeetaaga saavisi zo ate aneetaaga nnyo kamala
Wentuka hii waka. Ogenda uwe? Ntero ogenda yo. Abera wa ye? Abera Buloba. Buloba? Waka utalina omusajja? Ine motoka nga 3. Ali mukanga 3? Motoka 3 zipakiza mu Lujja. Takuwa kwe mnogo n'omugamba nkavuge muko. Yangamba naye yashingamba nti nina kugenda nga ninazivuga nga ndi waka ewe. Ngoliwo. Waka wabira unani wakawe? Abera n'omukozi. N'abaana be 3. Abana kuita anko. Abera anko wabo kumpi. Abana mutu benkana nga gulowooza. Omwana omuswana omukwana. Ekiki? Mukulu. Mwala mukulu kijimu bulungi. Leo tunulako utunzoga mba kambiso. Owe kankwerekereze. Kankuleke mbawuliza bange. Kale nja kuwuliziganya. Kale. Obwembu kuume. Mbukumi daddala nno. Yambala bakebeza omusaayi. Kale. Wanangi, ya lero. Anayo chweta delivery. Abachala. Bujaba bakwane delivery. Ime. Bujaba bakwane delivery. Kali. Ani kula yini? Omukuru gwe. Yesebo. Omekabeye amekinde ntinda. Ye. Bana na mukuru adansi soko. Akususeko. Ho na ate mukamba. Chokaba kali nawo mutya. Uze mutinde. Oba ngama nawo likafuru. Ado bawa kusimeko. Jingo wange, good morning. Uwalokwezesa mkwano promoter wa Rebecca Jingo Hadija Ekibibi. Neze kyendabye omutima gw'oyo omwami gukyawanga tannaba kutawakkala. So tuyinza okwogera ne twogera naye nga ye omutima gwo gulina kye gwagala. Nze musaba akole ekyo omutima gwo kye gugulira kye gwagala naye nga tannaba kutawakkala ge mazima. Omange mama Face omutumiddeko olw'obyobyo ali awo Ekibibi. Se promoter wa Rebecca Jingo Hadija. Gweno Hadija. Nkunoonya. Gweno weekoze. Halo. Tata wena lekumereza. Yesebo. Director Simuka Mambri Road of Ega Road. Ye. Baba. Omukuru muwulidde. Omuwulidde? Mukambwe. Aye bannange oyo omusajja naye tatudde. Yetereze n'abo abasooka abaleka abesinge ku muntu omu. Namuyingo Rebecca. Ole bayita abasajja. Yeyoyo. Olujingo webale kuweereza mukwano bamajjeko ndi wala kitereere. Naye omulenzi oyo nga mpulira naye tatudde. Ayagala mutuufu naye era naye yennyini si mutuufu ng'omuntu. Kati wulira atuuse n'okulya ebya delivery. Obulamu kya bbeeyi mwana mulenzi speed control. Nze mamajjeko ekiteredde.